Muhumuza Richard abadde nga si driver wa Musumba Aloysius Bujingo, as people say. Tabadde driver. Omusumba Aloysius Bujingo yevugire emmotoka ye. Era bw'oba ng'ogoberera enjiri ye yakugamba yabonaabona nnyo ebbanga nga talina mmotoka. Akabenje we katuukiddewo Omusumba Aloysius Bujingo yabadde avuga emmotoka. Kati lwaki ogamba nti basse ddereeva ng'ate omugagga yabadde avuga? Nti basse ddereeva ng'ate omugagga yadde avuga? Ate ng'omugagga yadde avuga ate ne batta ddereeva. Basse bodyguard ow'Omusumba Aloysius Bujingo. Era bwe wabaawo omuntu abadde kyali w'Omusumba Aloysius Bujingo abadde nga Uncle Richard, nga amanye ekya Bujingo okuva munda mpaka ebweru. Musumba wange Aloysius Bujingo alina abalabe bangi okusinga n'emikwano gye, nti amaka ge famire ye bafuuka balabe be. One, eyo source. Amaka ge bafuuka baki? Balabe be. Omulimu gwakola ogw'obusumba ebitundu 98 ku 100 ku basumba b'omu Uganda tebamwagala. Nobeera mu target. Abalabe nabo bali awo ab'ebyobufuzi. Kyokka ate ne munda mu gavumenti namwe musobola okubaamu abalabe. Katonda yamuwa amagezi, asobola okumuwa amagezi amalala n'amuyisa mu kaseera kaalimu n'okumuwanguza abalabe abamwetoolodde. Naye yebadde sigino emulaga nti your enemies are now very serious. Ndi wano ne Simon Rock, director, tuzze tuwaye mukumbuzi mu kaseera kano olw'ebyo ebigenda mu maaso. Kire kikeesezza olunaku olwaleero twafunye amawulire agatali malungi gasinze nnyo okutambulira ku mutimbagano ku ssaawa zabadde 5 gasingidde okusaasaanya ku mutimbagano. Ne gatambula nga amawulire gano gadde galaga nti Omusumba Aloysius Bujingo yabadde alumbiddwa abazigu abakubye amasasi agatutte ddereeva we, naye ne gamukombako. Naddusiba mu ddwaliro, nadduka inaavuga n'agenda mu ddwaliro, naye okutuukayo nga ddereeva afudde, naye ne bamuwa obujjanjabi obw'enjawulo, naye nga Omukama mulungi, ye akyali mulamu bulungi nnyo. Era ekiro bavudde mu ddwaliro ne bagenda mu maka ge Namayumba gye yasuze, basuze mu kusaba n'okutendereza n'ensonga endala zonna. Ndi wano ne Simon Rock. Simon Rock babadde bamanyiganye ne driver omukulu Richard gwagenda utugenda okuwayawayamuko ku mbeera yonna, kuba mutooki n'okwongera okulaba butya ebintu nga badde bitambula side awo. Simon, nsanyuse okukulaba. Nsaba osooka obuze kuba tulaba. Nsanyuse nnyo nange okubeera nammwe ku mboozi mu UG edition y'olunaku olwaleero, era twebaza Katonda atugamulira, atuwa ku kirabo eky'obulamu okubeera nga tuli balamu. Si lwa kumanya kwaffe mayanja, si lwa kutegeera kwaffe, naye Katonda asaasira busaasizi gwe okubanga oli mulamu, omulala Katonda n'abanga amugjeewo. Nze Simon Rock akubuuzaako yonna gy'osinziira, bannaffe abali emitala w'amayanja, abasinziira mu mawanga ga Buwarabu, abasinziira mu United States of America, nina mikwano gyaffe abali e Canada, waliwo bannaffe abali e London mu Bungereza, bambi mwebale nnyo. Abatulaba nga musinziira e Dubai, abali e Italy, abali mu mawanga ga Africa, South Africa, na buli yonna nga wava mu ggwanga Uganda n'ogenda okubanga onoonyeza ekikumi ebweru w'eggwanga, nkusabira nnyo era nsaba Katonda akuwa omukisa musajja gwe nawe mukazi gwe, ekyakutwala okifune. Bw'obanga wagenda kunoonyeza famire yo kuba bulungi, famire yebe bulungi. Bw'obanga baana bo be bakutawaanya mu nnyinaze, Mukama akusaasire abaana bo bafune future nnungi, naawe olaba omukisa Katonda agukuwe. Ate akuwa obulamu obulungi obeerewo leero n'olunaku olw'enkya mpaka. Abali e Kampala mu Uganda nammwe tubaagala nnyo, abali mu bitundu by'eggwanga Uganda eby'enjawulo nga toli mu kibuga ng'oli mu kyalo, naawe Katonda akuwa omukisa ogwo gwe yasuubiza nti ndikuwa omukisa mu kyalo ne mu kibuga, era naawe agukuwe. Ntandise n'essaala ng'era bulijjo. Nze Simon Rock. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bannaffe abasiraamu, abakatoliki, abakristaayo, Mukama mulungi n'abakkiriza mu Yesu Kristo abalokole, mbagamba nti Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nze Simon Rock. Tuzze okwogera ku nsonga nnyingiko ezitandise omwaka, naye ng'ate ensonga etandise omwaka ebadde zze nga
ndala nnyo era singa we twogerera kati twogera birala nnyo ye attack oba obulumbaganyi ku musumba wa House of Prayer Ministries International omusumba Aloysius Bujingo. Aloysius Bujingo mwogerako kubanga abamu bayinza okubanga bali tebakimanyi obanga bakimanyi naye abasinga bakimanyi nti Aloysius Bujingo yali mukama wange okumala emyaka 5 nga mukolera nga radio presenter. Yasooka nampa omulimu ogwo mu 2018 nenkola okumala ennaku 100 days. In those 100 days ze namala nga nkolera omusumba Aloysius Bujingo teyantegeera n'abaaliwo tebantegeera kubanga nze Simon Rock ndi muntu ali straight. Nze bw'ojjanga Mayanja oyambadde essaati ya white mulimu ebimuli ebya black sisobola gamba nti Mayanja onyumidde nnyo mu kasaati akamyufu. Sisobola gamba nti Mayanja ate kano kakiragala ke wayambadde okasufu nnyo kakati olw'okuba nti nali too straight mu kiseera ekyo ate nga mukama wange alabika yali mu mbeera ndala waliwo embeera yali etambula mu kaseera ako kati tebantegeera era ne bataminatinga services zange after 100 days ne banga Simon togenda kusobola kukola naffe you've failed the probation. Nintula wansi nengamba mukama Katonda nemeddwa okukola ku radio Simon Rock nemeddwa okukola ku radio baba wampa amagezi nangamba wandiika weetonde simanyi saba y'omukisa omulala akola bwoti ne mugano it shall not do that. Era bwe natuule waka ne mpandiika ebbaluwa yange nga neebaza ennaku 10 ze mmaze nga nkola naye nemugaso kubanga saamubanja yampanga omusaala gwange gutaali mungi nnyo naye nga twali twagukaanyaako nga mpadde akasente kangaako ne muwandiikira ebbaluwa ne mugamba nti neeyanziza nnyo neeyanzeege ennaku 10 ze mmaze nga nkuweereza kuba gyali emyezi 3 n'ennaku 10 naweebwa omulimo ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwokutaano n'engobebwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana omwaka 2018 ne mugamba neeyanziza nnyo neeyanzeege there are 100 days I've worked with you. Sikulinaako mutawaana naye famire yange esobodde okufuna ekyokulya mu bbanga eryo ery'emyezi 3 bbanga eryo era ndisigala nga nkusiima era nga nkusabira omukisa. Nenkwata ebbaluwa nenjitwalira mwami Senkubuge kopi ye nga general manager, nenkwata ebbaluwa nenjitwalira omwami Lumu nga human resource, nenkwata ebbaluwa nenjiwa omusumba Aloysius Bujingo nga managing director, nenkwata ne kopi y'ebbaluwa nenjiwa omukyala Susan Makula nga mukozi munnange kuba nali nkola naye mu show eyazibula atudde with that period of time. Lwaki ntandikidde ye mabega njagala kugamba nti omwami gwe ngenda okwogerako Muhumuza Richard mumanyi mukama amuwumuze mirembe mulabidde ebbanga eriwera. So I'm talking about a person I know and my good friend. Mu mwaka ogwa 2020 tuyingira COVID-19 era. Bwe tuyingira COVID-19 era nze bwe navaayo mu 2018 nina police yange and of which I want everyone to adopt. Bw'obanga ovudde awantu vaawo genda tambula genda ebyayo biwulire naye tebikukwatako bireke. Waliwo awo omuyaga mungi, bino ensonga za Teddy, zino ensonga za Suzanne, zino ensonga za Musumba, zino ensonga za ki amaka simanyi bikoze bitya. Very many people came to me bannamawulire nga baagala okufuna idea yange and my view on it. Mbagamba nze ebitankwatako sibiwa makulu. Sigoberera kintu nga sikirinamu interest ezange ng'omuntu. Obufumbo bwa Bujingo ne mukyala we Susan Makula ne Teddy byabwe yamanyi lwaki yali ayagala Teddy, yamanyi lwaki yamulekawo era yamanyi kiki kye yalaba mu Makula Teddy kye yayita kola ki kyetalina. That is nonsense. I couldn't put a point on it. Eyo nze ye police yange era kinyambye nnyo okusurvivinga mu nsi eno. Mu mwaka gwa 2020 nafuna essimu okuva ew'omwami Charles James Senkubuge nga mpita nanga Simon oliwa mugawe ndi nangamba okyasobola okujja ne tukola ffenna
nemuga it is okay jukira akaseera kuke twali mukali kakanayo chani buli muntu atudde waka karantini eringa karantini tewali kikolebwa ninga lwaki sikola it is okay nenkwate kubo ningenda nensinka n'omusumba Lozias Bujingo na renewing a contract netuddamu netukola fenna ku Salt FM era nga nze aka Black Lives Matter nga nkola program yazibula atudde kumacha sawa 12 mpaka sawa 3 nenkola tambula n'okumanya n'omukyala Susan Makula kuva ku sawa 3 mpaka sawa 4 then ku Saturday nenkoma mu Viva la Muzika era nga nkola ebyange nze wemba nkola emirimu gyange nkola mulimo oguba gumpeereddwa if it is to work I do that piece of job ebisigadde saagala kumanya era nafuna obutakkaanya bungi ne mukama wange omusumba Lozias Bujingo obutakkaanya bungi ne mwami Charles James Senkubuge ku nsonga zaalinga 2-3 nze mpagira Robert Kyagulanyi Sentamu era ndi wankyuka kyokka ate nkolera mu system oba ku mulimo ogwa NRM kuba mukama wange yali akyogera lunye omusumba nti ye wa Museveni era bwe yamala n'akwataga ne Muhoozi n'aba wa Muhoozi era nga nze sikkaanya nabo mu byabufuzi era nga ebyobufuzi byange babimanyi several occasions ng'omusumba mpita nanga ne Simon lwaki tova ku byabufuzi ne mugamba not doing politics wabula nga monna mawulire bwe mbanga nzize okuweereza eggwanga nenkugamba nti President Yoweri Kaguta Museveni yalabiseeko mu bitundu by'e Kasanda bwe mala okuwa report mama ojja kuyita mu bwangu abatulaba tebaagala nnyo okulaba muntu mulala atali ffe baleese ekikopo ekya sava kacyayi nga kali kamu badde ntidde nga amayanja tobanga weefunyiridde okunywa akacyayi kange mutusaasire mutusonyiwe uya twasuze bubi tewali ke twatadde mu lubuto naye tujja kulya nga butunyumya nensinkana nkugambye nti nafuna for several occasions nga muzeeyi yaŋŋamba Simon va ku byobufuzi nemuganza I'm not doing politics but professionally this is what I'm supposed to do President Yoweri Kaguta Museveni wabanga abadde asinkanya abantu b'e Kasanda and I reported that on air naga nti Museveni yasinkanya abantu b'e Kasanda mu nsonga bweziti ne bweziti era yatongozza oluguudo lw'egindi era ku lunaku lwe lumu Robert Kyagulanyi nga yasinkanya abantu beeruuka kati nga sisobola ate kwefuula atalabye Kyagulanyi njogere ekyani ekya Museveni era nga naye lwakuba nti era ak'obuntu akamala ne kakola ki ne kayitamu nti oba oyogera ku Kyagulanyi ekyeruuka n'enduulu evuga baddange oli teyabadde muntu kyasusse oli teyabadde muntu nzijukira waliwo scenario akantu ako sirikeerabira kubanga ko katono kankubye n'emiggo neera jankuba kuba mukama wo bwakuyita n'akuwa statement nga bwagikoze ku mpewo era abakubye omuggo wadde guba tegukunoze nti gwakunyama nali nkola ne munnange gwe sijja kwatuukiriza mannya kubanga akyaliyo akyaweereza nambuuza naye Simon Twanji ku radio nga bampita aka naye aka wanji lwaki mu convoy ya Robert Kyagulanyi mubeera munnyo obubenje abantu batomeregana owulira okulumizibwa abantu bafuna stampede waliwo obubenje bungi nnyo ate mu convoy ya President Museveni yo tewabaayo obubenje kiki ekyenjawulo ennyo ekyo ne mwanukula ne mugamba nti kakati gwe obadde oyagala abantu babiri nga batambula mu kkubo nga bavuga akagaali bayinza okutomeregana wayinza okubawo accident nga abantu babiri omu babiri be bali mu kkubo bavuga akagaali kakati bayinza okutomeregana ne ugamba lwaki abantu batomeregana ewa Kyagulanyi kubanga we wali abantu abangi eno teriyo omuntu n'omu and I was saying it on radio nga neerabidde oba nali neerabidde but I was too emotional gwe mpagira gwe nali njogerako ate nga nekye nali njogerako era ge gaali amazima nti campaigns ezo otwogera ku mwaka 2020 nga tugenda mu kalulu ka 2021 era statement eyo yanviirako omutawaana gw'otannaba kulaba nti twagenda okutuuka mu mwaka gwa 2021 nga tuvudde mu kalulu
nesooka nenyimirizibwamuko ku mirimu basooka ne banfuumuula mukaawo bakola emisinde sebo weewummuzeeko okisussizza Simon olimba nga ngezaako okuwa abantu oba oli awo genali ndowooza ng'era kituufu okusinziira ku ndowooza yange nti ge gaali amazima nti obuwagizi bwa Robert Kyagulanyi bwali bwa lwatu nti bwali bungi so naye mukama wange yamala n'antegeera omusumba Bujingo n'amanya nti ono ye Simon mukozesa naye tetukkanya mu byaki mu byabufuzi ye WNUP era ng'amanyi okukuba n'omulyamuko ne mu njiri ng'ayisizaamu layini noga eyo y'enjiri eyiseemu layini eteekwa kubanga yange ng'omuntu oli ku mulimu oyogera kino omulimu gw'okola tomanyi engamba ogw'omusumaali oguleese naye ogukubye ku jjinja omutwe ne ŋŋumya nembeera ŋŋumya mutwe nembeerawo akaseera ako konna nempeereza ku salt ne basooka ne banfubutulamu awokko ne bangobamu emyezi era gyali ng'esatu naye ako ke bangoba ate ne basigala nga bampa omusaala mba ndi waka ntudde okulaba ku akawunti akamesagi tutu omusaala guzze konzo otyo ndi okulaba NSSF tutu bagitaddeko konzo otyo ndi okulaba akamesagi omwezi ogwokubiri tutu akaguddeko akamesagi omwezi ogwokusatu tutu akaguddeko twavaamu era mwami Senkubuge musajja watu naddamu nankubira essimu nga wayise emyezi eregi nangamba oli wako nze ndi wano kajjansi muzeeyi wakuyita olwo baali balina substitute gwe baleese naye nekigaana okukola nekigaana okukwata ne baddamu ne bampita nenzirayo ningenda ne musinkana muzeeyi ne muganza obuzibu bwe nnina bwa mulundi ogwo nze njagala tukikkaanyeeko nga ge mazima byempagira obimanyi n'omulimu gwange gwenkola ogumanyi nze ndi wankyukakyuka siwagira gavumenti eriko ekyokubiri ndi mudongo ndi musajja muyimbi ojja kunsanga mu bbaala ojja kunsanga n'abantu ab'enjawulo gwoba oli awo oba olowooza nti sibaali badde batuufu kusisinkana naye omulimu gwange oguli official gwenkola ndi musajja muyimbi mu kuyimba kwange nja kusisinkana abantu gwe boolowooza nti si batuufu bakusisinkana nja kutuula ku mmeeza nga kujjuddeko emyenge nga kujjuddeko wayini nyinza n'okukwatako n'okunywako n'ennywako kuba tulabye abantu bangi osobola okukola ekintu okwasosietinga ne banno naye ebyo saagala obiyingiremu era ne mugamba ne mwatulira ne mugamba I'm not a member of House of Prayer Ministries International siri member wa church era emirundi gyonna gye nagendanga ku church nga ŋŋendawo ng'omukozi wa salt media ate oba ng'omuyimbi era nga bwe mba ŋŋenze kololo ŋŋenda nempeereza Katonda ne nnyimba ng'omuyimbi Simon Rock omuyimbi era ne mala nenkwasibwa ebbaasa yange era bwe mala okukwata ebbaasa yange tombuulira kirala nze manyi gye nnoonyeza Katonda wange manyi gye nfukamira mu kasonda kange nensaba Katonda essala yange n'agikola ki n'agiwulira nze awo amafuta gange tegakulukutira waawo nentambula ne ŋŋenda ng'era ekyo yakigumiikiriza kati omuntu omu ajja kubuuza kiki ekyakujjayo nakyo kankikugamba olunaku olwaleero obe ng'okimanyi nga tugenda ku mulamwa oluvannyuma lw'okwemployinga omukyala full figure ku salt media nze ŋŋanza omuntu saawulira bulungi era saakisanyukira era navangayo lunye ne mu bakozi bannange nga nkyogera neŋŋa nti amazima ga Katonda mu ggulu mpulira ng'omuntu ono gwe batuleeseemu toli mumativu naye siri mumativu nti olw'okuba nti obuyivu bwe sikuba simanyi mpapula ze simanyi kusoma kwe naye okusinziira ku kifaananyi kye nga bw'ali public engeri gy'emulabamu naye engeri gye yeekola mu bantu mpulira nga tagwanidde kutuula ku institution nga salt okuba nga aweerezaako kati amawulire ago gaatuuka mu bakama bange ti omusajja alabika apinga mukozi munne nfuna bulungi mawulire bwe gatuuka balabika ne gatabasanyusa kubanga bo bamuleeta nga bamwesiga bwe bamanyi ebyamuleetesa kakati gwe ng'omukozi okutandika okuba nga ochallenginga mukozi munno but I was not challenging full figure ng'omuntu naye nagezangako okwogera ensonga atereeze mu byakola era namugamba lunye ne mugamba nti bw'obanga osazeewo okujja okwegatta ku institution eno leka tukole ebintu
ensi tukole ki etulabe etwenyumirizeemu byobadde owemula byobadde okolakola eyo bali obusolosolo ebigambo byoyogera ebitalina nsa wano wozze guno munnyo ng'ekyo nkimugamba lunye era ye naakuliriza ensonga bbiri nze ndi opposition ekirala ntuula n'abantu abatakkiriziganya na Bujingo kati newabaawo obutakola ki obutakwatagana not until bwe yafuna chance nenkola interview egezaako era okumunnyonnyola n'okumubuulira ku ngeri gy'alina okukola ki okweyisaamu emugamu nefulufiga n'ensi yakukwata mpola tereza akamwako kyusa ebigambo nakati ebitakyukanga kuba namulabye nga gonnomolawo ogugambo ogunene mu show ya Alien Skin nze nkuba tune simanyi n'ogiwulira mu manankani ngamba ya kati wulira kati omuntu ng'ono is representing a big brand toyinza kumala kwogera kigambo bwe kityo n'omala kumakya n'otuula mu maaso ga TV era bw'abaana abato era bw'abantu abakulu era bw'abantu ab'ekitiibwa n'abantu abatali kati bwe twafuna obutakkaanya obwo nenkwatibwa nensibibwa mpaka mu kkomera nenninda nno bakama bange babeeko kye bakola ne batabaako kye bakola ki kye bakola batabaako kye bakola ne ŋŋamba Simon olina kwebuulirira mukama nansaasira abazira kisa okuva ebweru ne bajja ne balwanira obulamu bwange nenva eruzira bwe nava eruzira ne ŋŋaana neesonyiye era saawa wandiika bbaluwa esiibula nabo tebampa bbaluwa engoba olinga Robert Kyagulanyi kati tavanga mu Amerika yali mu Amerika nakwata kkubo nenviira abantu abo nenga nti bwe mutyo bwe muli bwe kibanga okusibwa kwange temugezezzaako kurespondingako ku mutima gwange nendowooza nti mwandibeera nga muli kitundu ku kubeera kwange mu kkomera konza Simon sijja kunonooza omusoto ogumu bwe gukulumira mu kituli kyekimu emirundi ebiri obeera musiru atera okuwulya n'agamba nti kuba mu ngalo bwe gaba nga amagezi gazze konze galabika nange kati amagezi gakoze eki amagezi gazze nentambula nenvaawo era ebyo byebigambo byange ebisoose okwogera ku musumba ate era byebisembye nze mpa nnyo ekitiibwa mayanja omuntu yenna akutte ssente ye n'agimpa oba mu musaala oba mu kumpa oba mu kuntonera oba mu kuyamba omuntu anniraanye bwe mba nga nalya ssente yo emmala okumatiza omutima gwange n'okunneerabiza ebibi bye wali onkoze era ekyo nkivaako kati sobola kubaana na budde bwogera negativity oba anything negative about people who fed me for over 2-3 years siina kyembifunamu nasirika era nsaba unzikirize nsirikire ddala Muhumuza Richard gwe twogerako kati olwaleero mugenzi munatusonyiwa kanoko kajja kuyitamu tujja kulya tujja kunywa ng'era bwe tunyumya waliwo omusajja omu yakikolanga mu covid ng'awuuta akantu ke Muhumuza Richard banga nti omwana bwe yagezaako okugyayo sawundi yakoka ne bamugoba ne ku mulimu nga lwaki ojjayo akantu kange hiiti yange lwaki ogyonoona Muhumuza Richard abadde nga si driver wa Musumba Lozias Bujingo as people say tabadde driver Omusumba Lozias Bujingo yevugira emmotoka ye era bw'oba ng'ogoberera enjiri ye yakugamba yabonaabona nnyo ebbanga nga talina mmotoka yatambuza nnyo ekigere yawalampa nnyo ebiroole kati kano atasobola mutuusa mu miliyoni 650 n'aba n'emmotoka ey'ekitiibwa ate n'agiwa omuntu omulala agivuge Muhumuza Richard abadde mukuumi muyite bodyguard muyite ttaano w'omusumba Alozias Bujingo asobola okumuvuga naye ng'omulimu gwe si gwa kuvuga musumba
kubanga naye muvuzi. Muhumuza Richard musajja musirikale abadde omutendeke ennyo, era ng'abantu abasobola okukola ekintu Muhumuza Richard kyakola mu Uganda bayinza okuba nga tebaweramu yadde ne 10 ku butendeke n'obukugu bw'abadde nabo. Komando asobola okuyimirira mu kifo ng'ali ogu naye ng'asobola okusinga ejje eri abantu abawera. Atandika okubeera n'omusumba Rosias Bujingo way back nga bakyali ku Bat Valley. Yajjanga mukwano gwa Bujingo ng'akuŋŋaana mu kisibo kya Bujingo, mu bakuŋŋaana ne musumba Rosias Bujingo, n'atuuka n'amuliraana n'abeera mukwano gwe for over the years, over 15 years. Nga bamukwano nnyo. Era bwe wabaawo omuntu abadde kyali w'omusumba Rosias Bujingo abadde nga Uncle Richard, nga amanye ekya Bujingo okuva munda mpaka ebweru, nga ye muntu Bujingo gwawuliriramu emirembe. Abantu bangi nnyo babadde around omusumba. Very many people have been around musumba. Kuli mukwano gwange kati RDC Wambarara, Simon Peter Watch, kuli mukwano gwange Pastor wa PJT, Pastor Mutawe, abalala bangi. Abantu bangi babadde around omusumba Rosias Bujingo. Nesisuubira nti wabaddeyo omuntu omusumba gwe yeenyumiririzaamu nga Richard Muhumuza. Ng'era ye muntu atambula n'emuzeeyi mu nsonga eri private ne mu nsonga eri public, mu nsonga eya church, mu nsonga ey'obulamu bwe ng'omuntu. Nga ne bate balina gye balaga ng'asobola okumukubira essimu n'ajja ku woofiisi ne beesibira mu woofiisi ne banyumya emboozi. Nga yafuuka mukwano gwe, yafuuka muganda we, bagatta ebintu bingi, bagatta olulimi kubanga dinga batera okwogera ekinyagwanda kyabwe nfuna bulungi. Nga yafuukira ddala muganda we ow'oku Lusegere. Yensonga lwaki nti n'okutuusa olunaku olwajjo mu incidence eyabaddewo era gwe yabadde naye, nga talina mukyala we, nga talina muntu mulala, naye ng'ali naye. Akabenje we katuukiddewo omusumba Rosias Bujingo yabadde avuga emmotoka. Kati lwaki ogamba nti basse ddereeva ng'ate omugagga yabadde avuga? Nti basse ddereeva ng'ate omugagga yadde avuga? Ate ng'omugagga yadde avuga ate ne batta ddereeva. Nfuna bulungi? Basse bodyguard ow'omusumba Rosias Bujingo. Manya Muhumuza Richard ng'omuntu. Bwe nzirayo feezi ey'okubiri ku Salt mu 2020, kali aka 100 days kaali ka probation, tewali nga budde nga tosobola na kweriiraanya nnyo muntu. Naye Muhumuza yavaayo ye kennyini ng'omuntu nanneeraga ng'asiima emirimu gye nnali nkola ng'omuwuliriza wange, ng'asiima omanyi omuntu okuvaayo n'akwata mu nsawo ye n'aggyayo 1,000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olunaku lwensooka okutegeera Muhumuza nali naakaddayo ku Salt nga nakakolayo omwezi nga gumu nga ndi very vibrant. Mu bantu abavaayo mu lwatu okundaga nti they are my fans yali Uncle Richard. Najja nampa 10,000 n'atakomaawo, n'aleeta mukyala we. Lumu sobola kuwerabira yakeera n'aleeta mukyala we n'abaana, najja abalage aka Black Lives Matter ku radio nga nakavaamu bwe nti nangazi akasookoleko okugenda ono ye mukyala wange bambi akwagala nnyo. Era I'm so sorry nakuwalira wamu ntuusa obubaka bwange obw'okusaasira eri famire ya Muhumuza, omukyala, abaana, Mukama abasaasire, abanyiga ebiwundu, abayise mu kaseera ke muyitamu. Omusajja abadde owa famire ye ng'ayagala mukyala we, ng'ayagala abantu be. Muhumuza nga bw'aba akwagala takikweka, akikulaga. Muhumuza nga mpuliriza okuva lwe ntandise okukola show mpaka show lweggwa
kuba yabadde ng'akeera najja ne muzeeyi ng'akeera najja ne muzeeyi ku makya kati bw'amala okutuuka bw'ati ku Salt muzeeyi bw'agenda mu ofiisi ye Musumba Rosias Bujingo ng'agenze mu ofiisi ye kati ng'ajja n'akuyita natandika okugamba kigambo ku kigambo kubibadde oyogera ku radio agani lwaki walemeramu olwa people power okimanyi nti luyitamu konse kakati nze nkole ki era nga tukuba olwali ngamba naye lumu ojja kulokoka ngamba lumu ojja kulokoka nemugana naye otegerera ku kyoba gwe wetaaga okulokoka nga tu-exchanging emboozi eri personal lwali lwammwe omusirikale omutendeke ow'amagezi ag'ekika ekyawaggulu ennyo ye Uncle Richard olunaku olumu najja I'm trying to recall moments zembaddeko ne muhumuza okulaga nti waliyo abantu ab'enjawulo omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi lwe yatambula n'agenda e Kabale Mbarara Fort Poto najja n'agenda e Busoga n'agenda e Luuka n'agenda n'amalira yamalira Luweero lwe yatambula ne yeetwala n'agenda eggulu n'agenda najja n'amalira e Luweero kati nali nkola analysis ku ntambula ya Robert Kyagulanyi Sentamu olunaku olwo jjukira babeera mu mmotoka muzeeyi bw'aba yavuga mu mmotoka ya muzeeyi mulimu akalediyo so waliwo ekifaananyi Bujingo kyekubisaako ng'akutta akalediyo akakatono bwe kati kifaananyi kyatambula nnyo ku social media kati akalediyo ako Richard nga yabeera akakutte ne bongeza avuga awulire kubanga emmotoka ya muzeeyi yali teri mu radio emalayo okutuuka mu 17 okuwulira Salt kati nga yagigulira akarediyo akatono kati ne batumbula netandika okuwaana Robert Kyagulanyi okuva ku lunaku lwe yasimbula n'agenda e Kabale ab'Embarara ab'e Poto ab'Ebusoga ab'Ebugiri abawa buli wamu nga bwe yatambula okutuuka e Luweero ne statements ze yakola kati simanyi mboozi yali mu mmotoka omwo kati nsobola okugyogera kuba babiŋŋamba ate yabiŋŋamba Mukama musaasire simwogerako kibi era musabira ekiwumulo eky'emirembe Richard olwatuuka ku Salt n'atuula bw'ati n'antunuulira n'anyeenya omutwe n'aŋŋamba naye ofa ki n'ensi yakugamba ekyo konze gwe ddala nina kye nayogedde ky'otaalabye gwe akasajja tewakalabye abantu be kalina kati tusirike tugambe nti Robert Kyagulanyi Sentamu teyabadde n'abantu ng'ate yabadde nabo nangamba naye oli mutuufu naye engeri gy'okolamu nangamba engeri gy'okolamu ebintu byonze njagala bwatyo nanga nze njagala nnyo engeri gy'okolamu ebintu you give balance bano abantu obawa kye beetaaga okuwulira ekituufu ne bootawagira nabo osobola okuba ripootingako ebyabwe ebiki ne mugamba nze bwe mba ntudde wano ku radio mbeera munnamawulire nina okuwa ekintu nga bwe kikola ki nga bwe kiri naye kukuwulira kayitamu ako kasaayi ako kasaayi kati akasaayi bw'okawulira nga kayiseemu tokatwala wala nnyo kaleke nga bwe kali kazze nga bwe kali so I've lost a friend era olunaku lwaliro wambuuza lwaki nnyambadde black nkungubagira mukwano gwange Muhumuza Richard tusobola okuba nga twete tukwatagana mu nsonga z'ebyobufuzi nga kyowagira kirala nange kyempagira kirala but I've lost a friend era nsaba Katonda awummuze omwoyo gwo akusaasire ebyakusobako ng'omuntu akuwa empeera ekugwanidde owummule mirembe akole omanyi Katonda God asobola okukola revenge Katonda akola revenge ye God will do that revenge ku bantu abayiye omusaayi gwo abakujje mu bulamu bw'ensi eno naye Uncle Richard Muhumuza from the bottom of my heart I pray that may your soul rest in eternal peace tugende ku masasi ga muzeeyi essaawa zabadde nga 5 ez'ekira mulinga tandika okusaasaana naye nga galeka gavuze wakati wa 3 ne 4 kati nga omanya amawulire go gatambula naye gadeleyingamukko amawulire ne gatutuukako nabadde nva bw'oyita nakawuka n'ogenda ekasanje n'odda munda otwaddeyo n'omukolo ogwa Thanksgiving n'ab'ebitiibwa
owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro, Maama Nagginda, twabadde naye Nnabagereka, twabadde ne Vice President, former kugulawo ennyumba y'omukulu, kugulawo ennyumba nakalabika video yako ogugwadde omukolo ogwo, ogwadde omukolo naye abasajja banange balina essente, abasajja nakusanze byanzigweddeko saayitiddwa nga mugenyi ku mukolo ogwo, nyina adde ntutte service nga tugenze kuyimba era nenyimba era nsaba kutegeeza nti omugagga Kirumira yanfuyeyo ku ttooke dayira mugalo na muggulu yanfuyeyo eriwera sema omugagga Kirumira taza fuwa ttooke litawera yazze ku stage nga tuli mu kuyimba ne papa Misa Kisemakula n'akasukako akasuka of course oba olina okulondawo wansi awo bakubako ezizo era nenondako nange nembako kenteeka mu nsawo oba omutwalo bwange nga 2 3 4 si bizikezike leero kuno yakasusa mutwalo simanyi oba mukama wange oba Kirumira wabaaki economy mba nkomawo essimu emu nenkubira ninga wayi ku social media kwoli konze nedda nga nti former boss wo bamukubye amasasi afudde. Konze which former boss? Ti omusumba Lozias Bujingo. Nenziruka emisinde nengenda ku social media ndabe what is there. Ngenda okutuukayo nga amawulire kituufu amasasi nga gavuze era Uncle Richard nga afudde naye nga ate yo omusumba mulamu. Ayinza okuba nga yakubye amasasi yalowoozezza nti bavuga muvuge n'atajetinga gwe bavuga bwe moroka z'abakungu bwezi kyo munaye abamunda abalaba ebweru naye webweru kiyinza okubeerera ekizibu okulaba ekiri luddawa ekiri munda kati na misfiringa n'akuba omuntu omulala oba nga kyabadde kisetting nga kigenderere manyi omuntu omu asobola okukuba left naga nti weetereze ne right njikola ki njinona nsobola oginona okitegeera so amawulire ne gajja nempulira I felt bad kubanze ne bwoba wali okoze ekibi mu nsi muno sisobola kukwagaliza kufa okufa tebeerangako solution nze mba njagala buli muntu obeerewo olabe otuuke ekiseera okkirize nti kyenakolanga kyali kibi oba kyenayogeranga kyali kibi nfuna wabaawo akaseera k'okuripentinga oripentinge oyo ye Simon era sikkiririza mu kikolwa kyakutta ekikolwa ekyokutta kikolwa kya sitaani missoni ya sitaani ku nsi yakutta kubba na kuzikiriza kati omuntu yenna akola ebikolwa ebyokutta oyo agenti wa sitaani omuntu yenna akola ekikolwa ekyokutta agenti wa sitaani nkiddamu ogwokusatu omuntu yenna akola ekikolwa ekyokutta n'okusaanyawo obulamu bwa muntu munne oyo agenti wani wa sitaani kati munoonye ba agenti ba sitaani abo omuntu yenna ali emabega w'okutta bannayuganda agenti wa sitaani ekyo sikikkiririzaamu era sikiwagira amawulire bwe gafulumye of course omuntu otandika okubeera n'ebibuuzo bingi kyavudde ku ki why oyinza okuba nga tekikukwatako nnyo naye era buli muntu osigala weebuuza nkiwa buli munnansi si buli munnayuganda kubagana amawulire gasusse ku levo ya Uganda buli muntu yenna yategedde ku masasi agakubiddwa emmotoka y'omusumba Lozias Bujingo agadde gatajetinza okutwala obulamu bwe ne gatwalamu omukuumi we ayeebuuza ekibuuzo nti gavuddewa singa babadde ba highway robbers bano ababbi baffe aba bulijjo era emmoroka olwamaze ogikuba amasasi balikubye emmotoka emipiira ne bateekawo embeera ne bakwata omunyago gwabwe ne bagenda naye omuntu ono akulaga nti yazze nga atajetinga kumalawo bulamu bwaki bulamu bwa muntu ekintu ekyasinze okunnakuwaza kati poliisi egenda kufuna akaseera akazibu ennyo era nsaba Katonda agemula amagezi okumanya n'okutegeera abikkulire poliisi amagezi okuzuula abasse omutemu nategeezeddwako okusinziira ku butambi bw'enze ndaba n'abakuba amasimu of course omuntu amanya nti olina akakwate ku musumba kukubira n'akubuza kiki nti omusumba yagezezzaako n'okwagala kuba ye omutemu yamulabye ye ng'omusumba omutemu yamukoze eki n'agezaako n'okwagala okumutomera alabika n'abula kuba teyabadde ku piki
n'ababadde wa bagamba nti yadde wa bigere ku bigere. This is how serious the matter is. Era simanyi security y'eggwanga lyattu Uganda kasajja kamayinja kayimba ne kagamba omukulembeze w'eggwanga nti ebyakulwanya bizeemu abantu tebalowooza nti ebintu byakusaaga. Era nzijukira mu Serena omwo omukulembeze w'eggwanga n'asituka n'aga njagala kwanukula mayinja lwaki owabisa abantu nti ebyanwanya bizzeemu biri luddawo ebizzeemu. Bwe tuba nga olwaliro tukyalina emmundu eziyinaayina ng'omuntu ajjira ku bigere n'akwata emmundu n'akuba amasasi n'atta n'asigala ng'atambula n'agenda. Ebyamulwanya muze biba byakola ki? Biba byaddamu dda. Kati omusumba Bujingo ayimu ku bibuuzo ebyanzijidde ngamba naye ddala omuntu kiki ekyo nkiwa nawe mwenge kiwembuuza. Waliwo n'ebibuuzo bitama nti naye mu Uganda wano ani ali safe? Nakibagamba twakolako wano interview olumu. Muntu omu yankubira essimu n'aŋŋamba Simon, lwaki tova ku social media? Lwaki tova mu mawulire? Bajja kutta. Namuga wano mu Uganda bw'oyogera ofa. Ate n'obusirisa obungi era butta nabwo busobola okukussa. Kati it is better n'oyogera n'ofa naye ng'ekigambo kyo kimaze okukola ki? Ng'okyogedde. Omulambo gwo guyinza okuzimba. Bayinza okusanga guzimbye guti nga gujjudde ebigambo by'otaayogera. N'okusanga ng'otuutidde ng'olinga yafiiridde mu nnyanja naye nga byonna ebijjudde munda mu ggwe nga bigambo by'otaasobola kwogera ate oba oliawo nga byaligasizza ensi yo oba okubaako omulala gwe bikola ki? Gwe biyamba. So olwaleero ekibuuzo ekiri ku mulimwa gwa munnayuganda kiri nti why? Who could be behind this setup? Ani ayinza okwagala okutwala obulamu bw'omusumba Lozias Bujingo? Ate ng'era kijja kukibeerera kizibu okufuna ansa yaakyo. Lwa nsonga nti mukama wange ayina abalabe bangi okusinga n'emikwano gye. Musumba wange Lozias Bujingo ayina abalabe bangi okusinga n'emikwano gye. Nti amaka ge famire ye baafuuka balabe be. One, eyo source. Amaka ge baafuuka baki? Balabe be. Omulimu gwakola ogw'obusumba ebitundu 98 ku 100 ku basumba b'omu Uganda tebamwagala. Kitegeeza nti balabe be. Ebitundu 98 ku 100 abantu bakola nabo omulimu balabe be. Abasumba mu Uganda abanene ab'omu kibuga Kampala n'abatono ab'omu byalo they talk ill against him. Era ne bwagamba nti mbayita mujje abasumba tubeeko bwe tutuula tunywemu akacaayi ayinza obutawezaawo basumba 6 abajja okumugatako kunywa kacaayi. N'agamba nti abasumba mwenna mbayita mujje tunywe kacaayi wano ku Sheraton nze mbayita omusumba Lozias Bujingo. Ayinza obutaweza basumba 6 ku basumba abasukka mu 1,000 abali mu ggwanga Uganda. Kati omuntu atasobola kujja kunywa naawe kacaayi definitely aba mulabewo. Omuntu atasobola ku associatinga naawe aba takwetaaga. Eyo source. Omulimu gwakola ogwa media nagwo gujjudde abalabe. Media eyo nayo nzibu nnyo. Abalabe bali eyo bayitirivu. Ekinaasembayo mu byonna be balabe abali mu gavumenti gy'awagira. Abatakkaanya na nzikiriza ye oba na ndowooza ye ya byabufuzi era nabo balabe be. Otegeera ekintu ekyo? Kitegeera bulungi nnyo. Nti omuntu asobola okutagetinga wadde si ye gwe gw'ayagala. Nga wa byabufuzi naga naye akasajja kano nobeera mu target. Abalabe nabo bali awo ab'ebyobufuzi. Kyokka ate ne munda mu gavumenti namwe musobola okubaamu abalabe. Kubanga tubalabye munda mu NRM nga waliwo omuntu ayagala ennyo Muhoozi nga tayagala Museveni. Okitegeera? Ne mama ayagala ennyo Museveni nga tayagala Muhoozi. Ne mama ayagala ennyo Museveni ninga bw'oyogera ku Muhoozi atambula n'akola ki? N'akuviira. N'avaawo. Kakati bw'obeera munda gwe noga nti oli ttiimu Muhoozi abatayagala Muhoozi nabo basobola okubeera abalabe kyokka nga mwenna muli be NRM.
Akati omusumba Rosius Bujingo yeetaaga naye Saala kuba akaseera kaalimu kazibu kakazigizigi omuzungu agiyita dilema. Omuzungu agiyita ki? Dilema. Ali mu kaseera akakyasinza okubeera kaki? Akakazigizigi akazibu ennyo. Ayina byatawagira ensi byewagira. International community byewagira. Omusumba Bujingo yavaayo n'alaga ntawagira bisiyaga. Era kyogera lunyisaaga siwagira biki? Bisiyaga. Tawagira bisiyaga. Kakitegeeza nti n'abasiyazi nabo balabe be. Okitegeera? Why am I trying to break all these portions? Ngezaako okulaga nti omusumba Bujingo balabe be bangi okusinga mikwano gye. Era ebiringa ebyo Mukama amutaase butaasa amukingirize amukuumire obulamu bwe. Bisobola okubeera ng'eyo ntandikwa eri obulamu bwe. Naye oluusi olutakututte luyinza obutakumalaako nnyana. Bwe banga Mukama akuwadde second chance ng'omusumba Rosius Bujingo. Kyemmanyi Katonda ku bye yawa Bujingo yamuwa amagezi. He's a very wise man. Atamuliraanangako tomanyi muntu mugezi nga Bujingo. He is very wise. Buli statement gyagenda okwogera ebeera calculating. Buli wagenda okuteeka ekigere kye aba calculatinzeewo. I know Katonda yamuwa amagezi asobola okumuwa amagezi amalala n'amuyisa mu kaseera kaalimu n'okumuwanguza abalabe abamwetoolodde. Naye yebadde sigino emulaga nti your enemies are now very serious than what you think about them. Your enemies are now very serious than what you think about them. Ge Masasi. Naye kye bayita okusomoka okufa kizibu nnyo. Musumba Rosius Bujingo agenda kufuna obulwadde nga bw'olaba mukwano gwange Wizo bwe yafuna. Losing a friend gw'obadde owangaala naye okumala ebbanga kintu kirala nnyo. Era lwakuba nti era ayinza obutakitwala kubanga si ye muntu ennyo gwe mmanyi mu bantu be bawa amagezi. Naye singa abadde nganze Simon oba Mayanja n'aliwumuddemukko okumala akabanga nga kabanga ki? Musumba tebamuwa budde ne leero mulankyawo osobola okumusangayo. Nga mwali abulira ekigambo. Kyekakasa ti ne leero mulankyawa asobola okubeeramu. Era n'ekiro basuze mu kusaba nga yakulembera okusaba. Naye nga ayina ebisago mu mugongo kuba waliwo yaŋŋambye nti essasi lyamukutteko mu mugongo ku mukono. Naye yabadde akulembera okusaba mpaka kuki? Ku makya. Era yalina okukulemberamu enteekateeka z'okuziika kyaliwe. Ate yalina okusigala ng'abuulira enjiri. Otegeera ekintu ekyo. So he has to stand strong. Naye ategeere nti balabe be kati balabika nga bagolokose nnyo. Era njagala okufulumya akamwa kange n'okukasamya nga nkusabira nga bwe tufundikira puroguramu ya leero. Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'omukono gwo ogutuwonya, ogutukingiriza abalabe, ogutuwaayo another chance to live. Tukwebaza olw'obulamu bwa munnayuganda munnaffe oba omusumba Rosius Bujingo. Weebale Katonda waffe. Naye tuteeka famire ye, tuteeka omusumba, tuteeka endiga ze, chaachi ye ne ba staff ba Salt Media wansi w'omukono gwo. Yongera okubakuuma, yongera okumuwa obulamu obulungi, munyiga ebiwundu, mutaase enkwendala. Let him live attestifying era glorifying erinnya lyo mu nsi eno ey'abalamu. Ate era nenkusaba yi Katonda gwasobola okukwata ku mitima gy'abo abagolokoka okumalawo obulamu bwa bannaabwe. Bannayuganda bannaffe abawulira essanyu ng'abantu abalala bakaaba. Katonda wange gw'osobola okukansolinga emitima egyo, gw'osobola okukkakkanya obusungu obwo ne tubeera mu Uganda ey'awamu. Nze ndi wa National Unity Platform naye nsabira buli munnayuganda okubeera omulamu, abeerewo alabe ku Uganda empya,
abeerewo alabe ku Uganda etali mu kuyiwa musaayi, abeerewo alabe ku bukulembeze obukyuka ne buva ku mukono ogumu ne budda mu mukono omulala. Nzikiriza nti Katonda wange essaala yange ogiwulira. Nsabira famire y'omusumba Roses Bujingo, nsabira famire eya Muhumuza Richard, baganda be, bazadde be, mukyala we, abaana be bonna obagumye, ne bannayuganda abayiseemu entiisa olw'ekikangabwa kino, ffenna otugumye otutereeze tubeere mu nsi yaffe ey'okwesiima n'okweyagala. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsabye, amiina. Essomero baliyita Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejjaawo. Twalayo omwana asome omwaka guno gutandise. Twalayo omwana omuwandiisi asome essomero ddungi. Essomero lijja kubangula omwana okuva ku nursery kutuuka ku P7. Twalayo omwana omuwandiise asobole okusoma. Swimming pool weri ku ssomero, emmotoka ezitambuza abaana weeziri, ebisolo weebiri, eddwaliro weeriri, library eteekeddwa obulungi, etterekero ly'ebitabo weeriri, ate nga n'abasomesa batendeke bulungi. School fees nsaamusaamu. Twalayo omwana asome ku Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja. Ate gwagala okukola ku ndekatekezo ogenda ebweru, okukolera ku passport, okukolera ku visa, okukolera ku air ticket, abantu abaita ba SMP Tours and Travels bali waggulu awo Nakasero ku kizimbe bakiyita okulana road ya Kabozi, kizimbe bakiyita Julaina Complex. So tuukawo nalabye bakusiima ng'omu ku bakozi baabwe bafunye kabaasa babaddewa ka Christmas. Kabaasa nakafuna kamalako omwaka baba nga tewantemyako bansiimye. Amiina. Nawe nalabye erinnya lyo nga bakusiima mayanja. Nembuuza mukama wange ne mugamba waaye nze siri omu ku abo abakozi ba wano. N'aseka n'agweri. Naye nga beekwate bajja kuyambako okulaba nga ensonga zikwasaganya bulungi nnyo. Nawe yalagadde ogenda okufuna omulimu e Canada okola otandika obulamu. Bagamba ensonga zo bajja zikolerako bulungi, ogenda obatuukirire mwogere olabe ng'otuukako e Canada ne mu nsi endala zonna. Nengo ojjako Buwarabu ne mu nsi endala ezo, Amerika, Bungereza, Canada. Nowe Buwarabu basobola okuwa amagezi. Basobola okuwa amagezi. Basobola okufunira passport. Bakuyambako. Ne bakuyambako n'ogenda nga gy'olaga otegeddeyo. Yes. So babikola byonna beekwata side awo. Kojja Kimbowa musawo omutendeke ajjanjaba bannayuganda nga akozesa eddagala ery'ekinnansi. Atali Muganda. Kimbowa aba Muganda. Ngamba atali musawo wensa atali wa kinnansi. Atali musawo, si musawo wa kinnansi. Simweraguze. Simweraguze. Nenga akujjanjaba era akuyita kugamba nti jangu alina obulwadde obw'ekika kyonna ekyenjawulo, jangu bakujjanjabe owonere ddala. Bakola counseling eri abo abagenda okufumbirwa, abagenda okutandika olugendo lwammwe olulungi olw'okuwasa n'okufumbirwa. Genda onoonye Kojja Kimbowa akuteeketeeke ogenda okutwala omwana w'abandi ewaka nga weewaawo oli musajja ekimala. Naawe omuwala agenda okufumbirwa, genda mu Kojja Kimbowa bakutuuze wansi, bongereze ku ebyo sengaawo bye yakugamba, bakuteekemu embala ennungi, ogende mu maka ng'ogenze kufumba, ogende mu maka nga togenze kuyitayo buyisi, wabula ng'ogenze okubeera omukyala obuvunaanyizibwa. Kojja Kimbowa buli lunaku lwakuna abeera e Mukono, so nga ate ennaku ezisigadde eza wiiki abeera mu Lubaga wano. Ng'ogenda ku hotel ya Samona ku Lubaga ku bagiyita Wakaliga Road. Yes, waliwo offices era waliwo n'edduuka omutundibwa eddagala eryo erituyambako okubeera abalamu. Endwadde zonna simanyi za Lusaaka, Bootongo, Aniya, simanyi ebizimba mu lubuto, ate n'abaana yakola etya, simanyi abakyala bali embuto mugende mufune eddagala eribayamba okuzaala obulungi. Abakooye ebiso bakusaza omwana asooka otuuse bagamba nti ono yasembayo ku kiso, jangu Kojja Kimbowa ajja kuwa eddagala erikuwonya okusala ekiso olyoka ozaala omwana wo nga mulungi era eyeeyagaza. Bw'otuuka ku Wakaliga Road waliwo awo ku Lubiri Secondary mu junction ya Salt Media wennyininyini awo ku mukono ogw'ekyemmanga mita 10 waliwo Washing Bay era ne office ya Kojja Kimbowa. Kojja Kimbowa osobola okumufuna ng'omukubira ku nnamba y'essimu. Ennamba ya Kojja Kimbowa eri Kojja Kimbowa where are you? Kojja Kimbowa ali ku 07558 459 335 07558 459 335. Genda Kojja Kimbowa akujjanjabe era n'okubategeeza bannayuganda nti omwaka 2024 essomero lyaffe lyatandise. Essomero lyatandise. Registration yatandise.
etandise Kikonge Advanced School. Kikonge Advanced School ly'essomero erya Simon Rock. Nsaba okubategeeza bannayuganda nti twakoze essomero lyaffe eri ku luguudo lw'Emityana bw'otuuka Kikonge mu town weewali ekkuba erivaako eridde Namungo. Kati bw'ova bw'oti mu Katoogo n'oyambuka eyo zone meters si nnyingi nnyo nga waakava mu Katoogo ako ojja kusanga ekipande ekinene ekirabika obulungi ekiwandiiseeko Kikonge Advanced School. Yambuka waggulu tutandise ne lower primary, tulina nursery ejjudde obulungi buli mwana kye yeetaaga okuba ng'asoma bulungi, ate nga omwaka ogujja Mukama nga ye mubeezi tujja kuba twongerako class emwemu okuva ku primary 2 kati tukoma ku primary 1. Achievement Mukama atusaasidde atubedde akituwadde akitukoledde. Osobola okunkubirako bw'oba nga weetaaga okumanya ebisingakaawo gwaga nti Simon nsobola okwesigisa omwana wange n'obeera naye mu nteekateeka y'ekisulo nja kukalabirira ka baby kabeere n'abaana bange tusomere wamu nja kubangula omwana wo kuba ndi musomesa omutendeke. Ennamba yange eri 0753 60 M0 72 0753 60 M0 72. Ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama bampeera omukisa. Amiina. Toyenza tuyanzeege tukwatagane. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo, abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo. Kino kiva ku ssomero kuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi. Si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya, nursery ne primary. Abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi. Environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero. Ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10. Email diamondspreschoolug@gmail.com.